Honorable Ssemujju Nganda gwe tuli naye olunaku olwaleero era nga ensonga zitugenda okwogerako zezo ziri mu ggwanga Uganda. Twalaye mwami Museveni yavuddeyo n'ayomba nnyo mbu okubba obululu mu Uganda kimuswaza ng'agamba waliwo aba NRM omuli Ssaabaminisita Robinah Nabbanja abeenyigira mu kubba obululu mbwe ekiswaza kuba bye yalwanyisa ate kati bano bye bakola. N'olwaleero bwe tuladde nga tuli ebya oyamu tulabye nga waliwo aba NRM abadde babba akalulu. Kati tumuleese oba tuli naye Honorable Ssemujju Nganda omubaka w'ekira atubuulire ye endowooza ye eri ki ku mwami Museveni bwe yavuddeyo ne yeemulugunya ku kibba bululu mu ggwanga Uganda. Nga tukimanyi ne mu 2021 okubba akalulu kyaliwo kati ate lwakyavaayo kati n'agamba nti kibi kikyamu tekigwanidde. Ne Bukedya okulonda kunaageza kutya? Okusooka ebbaluwa ya mwami Museveni gy'awandiise yabadde emulugunya okulonda kwabadde bukeedeya abakozi ba gavumenti beetabye mu bintu okubba obululu ku polling station ezimu ne balondera abalonzi nga mugenda okutuuka nga bwebagambe Ssemujju Nganda bakulondedde dda. Ekyo kyali kyasembawo kuwulikika lukunjiri eyo. Lukunjiri mu kalulu ka 2021 nali kyali ku monita waliwo bishop omu yaggya okulonda ku makya. Namugamba nti buli muntu akumanya ku kyoli wa Besigye twalonze dda wano buli muntu mulya n'abakalulu kuntuka wa Besigye. Era testimony ye yali mu kooti. Manyi omuntu munaddiiri ng'ayambadde ati aweetisa ekitiibwa. Ku kyalo kuno teri atakumanya oli wa Besigye. Era baabuuzanga aba Besigye balaye. Ne bagamba baagala genda kulima ku ssaawa 4 ne balonda obululu bwonna obuliwo nga bagamba nti oli mumamanyi gwawagira. Museveni ebbaluwa gye yawandiise nga nti ebintu ebyo ebyatwala mu nsiko byaleeta obuzibu mu kinaana. Abantu bangi ne beewuunya era abasinga obungi nga beewuunya lwaki yagiwandiise. Gonyinyodde ebiri oyamu akenaalajana jalinga ofisa omutedde ganditonda mujjako obululu bannanga abasoose abakuliva ne lumba kunyinyodde kati ng'omuntu anoonya ne Museveni ebbaluwa yawandiise yaki. Obuzibu ensi bwe ziyitamu buyinza kutwaliriza kiseera kati ate butuuka n'ababadde babukulembera ate nabo ne bubatwaliramu. Kati olwaleero Bashir yakulemberanga Sudan mbadde mpulira kumulya nga baga nti eddwaliro ly'amagye mwajjanjabirwa wali okulwana wakati wa gurupu ze ebbiri ezirwanira obukulembeze nga bagamba tumanyi oba anaawona kati ali eyo ate bano balwanirawo bano abamagye basulawo ebikompola naye ate Bashir ali eyo. Ekiseera kiyinza okutuuka ebintu bw'obikola obubi n'omala naawe ne bikutabukira. Kati nze ndabanga Museveni atandise abantu azze ateekawo kiringa nga bubbi bwa ssente. Saagala muntu alowooze nti ssente zino ezibbibwa mu gavumenti Museveni anyumirwa. Naye sisitimu ye yagizimbira ku bubbi kati n'ate ne bamubba. Monita yakolako sitole wano ng'egamba nti ababbi poliisi yabbye ababbi oba okyajjukira sitole eyo. Ababbi baabakwata n'ebizibiti zaali miliyoni 3 ate poliisi ne babbako 2. Omubbi anyiiga nze mu kalulu akabedde nali ekirekaawo nga nyina abantu bakola efujjo babba abantu ate mbaandi awo ku makya nga bakedde ku ofisi gye batubyeko essimu naye nga mbulu babadde babbako abantu amasimu nga nabo naye alumwa. Kati Museveni agenza atutwala twolekedde awo era abantu tebalowooza nti ye tajja kosebwa naye agenda kutuuka ekiseera akosebwe. Kati bano abapoliisi be bakutte ebukeedeya abataano batutte mu kooti baabatuma kubba obululu ate ne ssente baazibbye. Kuba mu musajja bwe muba temwagala yeesimbwe ne mubbako ebiwandiiko
kati seneze zitakwatagana byabulu ate mwabyezaaki naye baba twerinze byabubbi ne bamanya nti kati embeera gye tulimu weewo so omusajja bamubyeko ebiwandiiko byaleke kwewandiisa naye ate ne bamubbako ne ssente miliyoni 16 kubanga kati ne Museveni naye banga oli Nalweyiso yali anjogerako Nalweyiso awo ku Workers House awo Major General yayinawo biliyoni zaali ndowooza 43 abasirikale ne bazibba kwaliko Major omukulonda kwa 2016 Major omwe eyakulembera okubba sente ezo yagamba abana abatonde batuliyako sente nga mutunula bazireeta balaba n'abagamba tutwaleko mwe buli omu ngenda kubateekerawo field court martial mbakusindike mukomere emyezi 6 buli omu waka musindikire miliyoni 6 myezi 6 wa jesi ng'ogenda kusanga miliyoni 6 abaana ne bazitwala ne bazigabana naye ate zaali zigenda gula bululu era ngenda Nalweyiso yaddaze wakananga nti ati batubbangako omanyi nga mutegeesereza agenda gula bululu kikolwa kya bumenyi bw'amateeka ate abaana ne bazibba kati eggwanga werituuse nti kasita otendeka abaana obubbi omuba mubba ku kyalo n'ebyewaka babinona kati bano obuzibu balese bukeediya olaba pulezidenti era tebanakuba kyajingako omusango wakubba bululu baba kyaginze kubba sente ne baba kyajinga okutta suspect n'omusango omulala temulimu gwakubba bululu actually n'emikadde gyonna bagikomezaawo kati bine gang temulimu musango gwakubba bululu babakutte ne babavunana kubba sente kati ebyo bigenda kubeerawo Museveni obuzibu bwe tusinze okwolekera medi ng'eggwanga bate ntunulira bano abantu beyajja nabo bakategaya babitandi bakitimusoke bawapakabulo babesigye bamuntu bakabola tiimu eyo mulimu ebintu bye baali batasobola kukola nga tuyinzaga nti agenda okulira okubba obululu kategaya naye twabadde soloti nga Nabbanja yakulidde ebyokubba obululu agaba ne sente misana tuku amulira ati yagenda pulezidenti wefudisa omusanga ne bamulirayo engwala yasula mu kkomera tebamutwala bamusibira dokolo ne busisiri ogwala teso bamujeje bamuzaala naye ng'agenze kulumba prime minister kati gwegeraageranya ba prime minister betubadde nabo wageraageranye ne butuyina olwaleero oyinza ogamba Mbabazi yakozesanga yetaba byokubba obululu naye nga tayinza kubeerayo fisikale ayinamuko nze bansanga batya nga nze nga 12,000 kati obuzibu bwe tusinza okwolekera ensi zonna nga zisemberedde okugwa zibituukako bano abaali bakwatibwamu ensonyi feezi esooka yagenda naddako eya Mbabazi bwetafiire naye egenze katunuli abaayina olwaleero bano kye baakola kwe kutendeka bano nti osobola okusigala mu gavumenti ng'obbye obululu kati eyalikyusizza wali agenda akwate declaration form awandikeko nga teriyo kuyiwa omusaayi eno gurupu gye tulina eno ey'Abanabbanja abo bwe batyabo bo balumba misana presiding officer mulabye nga alajanaga nti bantadde ne banjako ballot booklet 5 bagambye banzijeko obutabo 5 bantadde ku mudumu gwa mmondo kwanze mwamuli byofuzi eyo phase gye tuyingiddemu abantu bagirinde yesembayo nga bolaye batwala bino bajja okutwala brigadier Stephen Kashaka Museveni yali alwana yadumira ekibinja ekyayita wano Katonga mumyuka we Kano Kashiriyo naye akafa naye Kashaka waliwo okubba sente z'amagye Nakasongola bayinangayo gye bayitanga reception center nga abasirikale abavudde mu malwaniro Somalia Congo wabatuukiraawo ne baddamu nga sente zaayo bazibawa mu ngalo kuba aliyeko omuntu ojja mugamba nti omuwadde sente ku akawunti alina budde bugenda zijjayo kati bo babasasulanga kwa mukono ne musiima ne babasasula Stephen Kashaka yajja n'asanga sente nga baziye ku box ku meeza basasula n'apakira ensawo ne zijjula n'atambula n'agenda ojja osoma ripooti ya Ghost Soldiers kati ng'obubbi bwali butuuse nga takyalinamu nansonyi naye osanga nga akawuntanti asasula misaala gy'abantu n'opakira ensawo zo ne zisula n'ofuluma gwe musango bamuvunaana Stephen Kashaka
kakati bano bolaba kugambye bano abadde babba obululu abalenzi abatano abaserikale abatano kati tebalinawo njawulo nababbe bamabaati kubanga bewaleese mu gavumenti mu kabineti abamu bamaze kubba bululu n'obakwasa gavumenti edukana nti ate babbye amabaati fezi gye tulimu nzibu nnyo nzibu tugenderera ensi ebeeranga mulwadde ali terminale ill bwetandika okwonooneka waliwo wetuuka nga tekyadde bamuwe palliative care bamujjanjaba afe bulungi kati Uganda tutuuse mu palliative care bwetuba mulwadde batujjanjaba tufe bulungi gavumenti efe bulungi ensi efe bulungi gwekiri Sudaani oga Sudaani si nsi abantu bali mu kudduka banoonya mmere ekibuga bakizimba bwe twagenda embwetwaze nga Khartoum esinga Brussels olwaleero Brussels ye Belgium Khartoum yali egisire muki mu byonna mu nkulaakulana Khartoum yali esinga Brussels neekona neegenda kati saawa zino ogamba bano ogamba nti gugwe ngamba wennyini olaba gwe tumanyi those Africa bwe twagenda embwetwaze we yali ogyowuliza speech ya Museveni ngaga nti Korea South Korea ne Uganda twali wamu mu nkulaakulana 1962 kakati ebyo n'obyogedde essuubi tuliteekewa ki ekyokukolebwa anti kyekugambye otegeezeza nti omulwadde kati yeetaaga kujjanjaba afe bulungi omulwadde bw'atuuka nga takyawona tuleete baseka basomeseddwa efuuka saawa yakuleeta abantu kumusomera dduwa nakumuwa ali buli kibundi kyayagala egiwaita palliative care asobole okufa nga afudde bulungi kati Uganda weeri olwaleero kyova olaba Museveni awandiika ebbaluwa naga nti Ebukedi yawadde okubba akalulu n'ayomba nnyo ate oyamu ne batandikira ku makya kakati oyo taba mulwadde ali mu palliative care nga omukulembeze ayomba nti ekyabadde Ebukedi yasikiraba nkuyabadde nga firimu newaita wiiki egi newaga nti ate kiri oyamu emboka enyoka zalinga ofiisi agaabo bati bazinzigyeko ne bazitwala bazitiikirira akenda ali mu nkolagana ne Museveni agamba tamudoyi muyitiridde obubbi muli babbi kati kikyo kyabuuzaayo Uganda eri mu palliative care girabirira efe bulungi tulyawo kati Sudan zo nfu Libya nfu kati tukerieko Somalia nfu Uganda singa wadde musajja mukulu alabirirwa afe bulungi kati mumuwa ebintu byewasaba enkoko ne mumuwa kati kyayinza kulonda musika waliawo ate omusika Sudaani balonda omusika ntemulonda musika embeera tekkiriza ofa bufi kati n'okumugamba ebyo oba tolinamugamba bintu bigenda mutawaanya toyinza gandi gudi akusikira mumufumbira kati mbeere kulya bulungi kati Uganda Museveni wagitutaawo alisabingala alisabijiiko wetuuse yakuteekayo kyasobola kweriisa aliddeko leero eyalyanga kiro y'emmere wewuni nti gwe okulembera eggwanga n'ofulumya ebbalwanga nti ekibadde Bukedi yababbi obululu mubakwate eringa firimu newaga nti ate kati ekiri oyamu kisuse mu wiiki egi Sam Patrick sina kyenyongera ku ekyo naye agenda kuwandiika endala ndowooza owulira embeera ya Mwai Museveni watuutuusizza n'eggwanga we lituuse embeera si nnyangu ebintu si byangu naye yennyini abyebuuza kati agamba eggwanga liragawa naye nga kino President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyayita okulabisa nti mubalabise buli ekikolebwa tukirabise bino emabega eri badde tebiriiwo nga Mwai Museveni tebamulabise era nga ensi temanyi abba atya obululu naye okuva Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yajja yalabisa yateekawo enkola y'okulabisa n'ayandika Mwai Museveni kivula kati buli muntu akwata essimu n'akwata kamera n'alaga biki ebiri eyo kati asinga tezibadde kamera temantegedde biki bibadde oyaamu temantegedde biki bibeera mu by elections kyabantu babba obululu olina ajja n'emmundu n'agamba mumpe ballot papers nzitwale ebyo basobola obyewakana singa baba tewali bujulizi ne bwabaawo obujulizi obutambi ne busatulatinga nga kibatuulamu nga Mwai Museveni alwakawandiika mu baluwa gawandiika era n'olwaleero balangidde nti owa UPC omukyala Yunus something Dr. Yunus yawangudde oyamu naye nga nze nsubira nti era nazo kabadde kafansoni nga balaba okuswala kususse ne bagala tumale gawa owa UPC tuleme kuswala naye nga kyonna kyekiri eggwanga lyaffe we lituuse we tugenda si wangu tusaana twongera okulisabira tusaana twongereyo okusabira Uganda yaffe
naye wetuli tewanyuma nnyo, wetuli wanyiga sana twesabire nga filime kuyiikayo kuba abakulembeze baka tebakyafa ku nsi yaabwe, tafa ku demokrasia, bafa nsigadde ntya mbuyinza, nsigadde ntya mu ntebe, nyweredde ntya mu ntebe, kati bo gwe mulimu gwabwe omukulu, bwe bulumi bwabwe kyekibaluma nti nze mbadde ntya mu ntebe, nywezeza ntya obuyinza bwa Uganda, nsigadde ntya nga nze president, bo kati gwe mulimu gwabwe omukulu gwe balowoozaako era kyebaliko nti bwe mbanga nsigadde ndi president era tebikola tebinkwatako. Kati Munnayuganda ye n'abonaabona, ensi n'eswala, eggwanga ne lisebengera ne liggwawo abakulembeze kuba nti bo beesulirayo gwa Nagamba. Bigambo bya Ssemujju Nganda, naye nga kino kimanye kiva ku maanyi amapya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ge yateekawo n'alabisa Mwai Museveni. Kati buli kimu kijja kwejjayo era abaali awo baba bakutte akatambi alina okulaba ng'akalaba. Olwo olunaku lwa Kyagulanyi yagamba nti mukozese essimu zammwe ezo mulabise. Kati abantu bakikola within no time, bakikola n'alabisa naga mulabye ekiri wano, n'alabisa ensi yonna nemanya biki ebibaddewo. So bwe tuba nga tutuuse awo, Ssemujju Nganda bagambye nti baba mulwadde alumya ejjiiko bwe tutagasiwangu, naye twesabire bireme kutuliiramu kubanga biyinza okumalira nga ffenna Bannayuganda betuliiriddemu, n'alumanya ne ssaalumanya, naye twesabire. Mbaagala nnyo baganda bange, Mukama asaba bankuumire. Mweraba.